Bobi Wine ali omu ku basajja abakyasinze okubeera ab'ettabbu nga bali most loved munnange mu ggwanga eside eno, era ng'omukulu Bobi Wine abadde munnange ate wali Kabalole bye ngenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo, ate munnange engeri Chameleone gye yayugumizzaamu Rwanda wali munnange ate Amahoro Stadium nkugambye yawoomye ekyabadde eyo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi, ngenda kubeera nga ntandika wali n'omukulu munnange ate Bobi Wine, era nga ku mulundi guno abadde munnange ate wali Kabalole eside eno e40, era nga munnange abadde atuuka awo ba student munnange bamulaze bambi ate love okamalako obumazi, bambi bawulidde munnange essanyu nga mwana mulenzi munnange ate atuuse mu kitundu eside eno, era nga bogezako okulaba naye nga munnange mwana mulenzi amaze n'ayingira era mu kifundoozo kirengera bulungi. Amaze n'ayingira emirimu munnange ate ne giggwa bulungi, naye munnange abadde ali mu kudda akyamyeko kaawo munnange okunywa ku mafuta mu mmotoka, naye munnange ebyokwerinda bibadde biriddwawo mu kifo. Kibadde kigambibwa nti nno wali nti babadde basuubira nti nno oba agenda kuyita Kampala omukulu munnange Bobi Wine, y'ensonga lwaki munnange olengera munnange security ebadde y'amaanyi nnyo era nga boogezako okulaba, naye nga mwana mulenzi Bobi Wine amaze n'atayita Kampala, ayise munnange ate mu kitundu ekirala era nga boogezako okulaba straight away munnange ate ne bamuwerekera bulungi nnyo munnange ate n'agenda, naye nga byebyo munnange ate ebitambudde esayidi eyo ku mukulu Bobi Wine. Kakati nno awo kankugyeko nkutegeezeeko Dr. Jose Chameleone yayugumiza munnange ate Rwanda esayidi eno. Jjukira nti nno wabaddeyo event ey'amaanyi nnyo munnange ate Amahoro Stadium wali nkugambye yayimbye mwana mulenzi era nga boogezako okulaba bannange ekifo yakirese kiwuuma, ekifo yakirese muganda wange nga kiwuuma. Kakati nno bwe kiti bwe kyabadde. Byebyo nno munnange ate ebyatambudde munnange ate ku Dr. Jose Chameleone munnange ate eside eyo. Kakati nno bwenti bwenkoze kakasa nti nno subscribinga kozesa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala.